nentawana nentawuka nganonya swiki embuze afaanana atya yakula atya eyamutwala yenga ndabye siba bwomu nsula bwomu amazima empewo enfuuwa abayimbi ne bannakatemba beeyiye mu ddwaliro emulaga okukyayira ku munnaabwe Martin Angume yayimba jjiya nnene eyalumbiddwa ekirwadde kya kasikonda. Angume asoose kuweebwa kitanda mu waadi ya 4B gy'ajjiddwa n'atwalibwa mu 6B ey'abakyala. Abayimbi bakira bawandiika mu kitabo ky'abagenyi era bangi bawaddeyo ku ssente okulaba nga munnaabwe afuna obujjanjabi obumala. Abasasi baffe boogeddeko n'abamu ku bayimbi ab'amannya ne bategeeza ng'omulwadde bwakubye ku matu bwe bati ne bayita n'abawagizi ba Angume bajje bamulabeko okumuzaamu amaanyi. Wenjogera kati tali bubi nga bwe basoose okwogera ajja kuba bulungi naye babadde bayitinga n'abamubika gaadi byasamwasama ajja kuba kaseera ekirwadde kyamugwiridde naye abasawo bagezaako kyonna ekisoboka embeera ye improvinga mbaza kati ekyuseeko era ajja kuba era n'ababimbi abalala babeereyo nga basaba asobole okuba nti asooka. Angume yabadde ku ccupa afunyeeko okukalembereza n'aleene ku kyokulya n'agumya bannayuganda nga bwagenda okusuuka obulungi. Kino kyonna kasikonda bwentana kasikonda yakulaba nga nazze wano nange simanyi bantu yebajja ebigambo nti bati byafudde kyalina ebyokukola. Omuyimbi Angume olunaku lwonna abantu basibye bamubika nti afudde wabula ng'akyatemya bukofu. amazima swiki agizaddiga ndabyenze omutima gumbogojja